erinnya Mulondo Ivan Munnabuyukwe analyst 001 ng'olunaku olwaleero ndina omwana enzaalwa ey'Ebuyukwe omusajja Njasabiggu nnyaffe Buyukwe wabula mbeebaza omulimu ogw'amanyi gwe mukola abakomentinga abalayikinga abasharinga vidiyo za nnyaffe Buyukwe Focus Media mwebale nnyo mwebalire ddala olw'omulimu ogwo n'okwagala disitulikiti yaffe. Olunaku olwaleero nzize tukube ettooki mu babaka abalondeddwa abana aba disitulikiti nga ntandika ne Buyukwe South Constituency ng'eno eri omwami Kanaabijjime abadde ssentebe wa disitulikiti. Enjeru tulinayo omwami Lukanga Honorable Musanje. Lugazi municipality tulina omwami Senteza kati n'omukyala Honorable Diana Mutasingwa be babaka bana aba Buyukwe district nga tuzze tukubemu ttooki tubakubemu ttooki obasuubiramu ki mu gino emyaka 5 gye tugendamu. Owekitiibwa nsanyusa okulaba weyise 001 ani yabukuba ate toseka ndi serious buli muntu osobola okwetuuma erinnya yo ne branding ajo ya kati omye yeyise 001 analyst 001 anyway nsanyusa obalabako mwenna mikwano gyaffe abali mu Buyukwe Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu abagoberera enteekateeka za nnyaffe Buyukwe. Omulimu gwa ttendo abatufollowinga ate mbasaba tweyongera okufollowinga emikutu gino kubanga y'ensonga yokka gye tusobola okugatta ku kitundu kyaffe. Nze nabagamba Buyukwe eno tulina ebintu bingi eby'amaanyi naye bwe tutaabiwe tuyinza obutabifunamu. Ensonga lwaki nsife tulwana entakera buli muntu gwe tulaba nga alimu obusobozi obw'enjawulo ne tumuwa platform kati ng'omukulu ono alina ekyenjawulo wuuyo agambye analyst 001 alina ensonga lwaki akyeyise naye gwe muwa obudde wezi time ojja kkakkana ng'okkiriza erinnya omwana Soodo oba nnyaffe Buyukwe. Tuzze waawe tuba tutandikira tutandikire ku Buyukwe South Constituency ey'omwami Kanaabijjime Buyukwe County bwe bagiyita oba Buyukwe South. Okusinziira ku nze Buyukwe South Constituency omukulu Kanaabijjime abadde ssentebe wa LC5 bye musuubiramu bye bino wammanga. Osobola ogenda mu comment section either n'owakana oba n'okkiriza mu bulungi nga toyimansiza ki ntungu oba nga toweebudde. Ate naawe situlo osobola okwongerako ebibyo. 1 Kanaabijjime ng'omuntu personal nze bw'omulaba alinamu kalakita y'obukulembeze. Atya kyogamba bali abalala mu politics tulina terms ezatulemu okwawula. Terms B omufuzi n'omukulembeze. By all means Kanaabye okusinziira leader obukulembeze buno b'emyaka gye tuvaamu 5 bumaze okutwawulira mpozi nga olina bukyayi ku Jime nti muki mukulembeze. Lwaki njogedde bwento abadde ssentebe wa district abantu abatamanyi mirimu gya district nga bagitambula. Ssentebe LC5 obeerako ng'olondeddwa abantu ne ba councillors bo nga balondeddwa abantu naye neebeerayo abantu abakusindikirwa nga baaki nga ba government era ebiseera ebisinga ba ssentebe LC5 bafunira challenge ne batasobola ku-deliveringa nga bafunawo okuubagana ne baneeno bantu ki bano bwe babasindikira. For example kankugereze Kaawo government yemusindika Kaawo si bantu si be bamulonda. Buli sector ebeerako agikulira tugeze education tugeze ya health tugeze ey'ebyenguudo tugeze yaki abo bajjanga baaki baba kusaidia government kati gattako bano ba RDC gatto kuna abantu abalala kati omukulembeze wa opposition ebiseera ebisinga gwe bujjanga nga gwe manifesto yo wakanya buli kimu oyinza okunzika nga bakwefuulidde. Naye olwaki oboze mu buyinza ng'oze kuwakanya buli kimu owakanyako ebigenda okusa abantu bo abakulonda anti waliwo n'ekigamba walidde bajja kugamba walidde. Abantu bannayuganda abasinga tebannatuuka ku level eyawula delivery okudelivery service delivery obwagazi n'ebyo ebyobufuzi bwabwe eri omuntu nga ye mentally opposition. Kati county nina mukwano gwange yaŋŋamba nti Bobi Wine wawangulira n'agenda kuba president ng'ate adda ku opposition ng'ate yafuuka opposition afuna agwawagira ne Bobi Wine oyo yali anoonya akalulu yagamba wayingirira mu ntebe NRM yagenda fuuka opposition. Kati Kanaabye olaba asobodde obeera ku LC5 awo n'agatta abasajja abo nga tebamwekuba
n'agatta NRM nga bonna bakolaganira wamu ne badelivaringa service kitegeeza alinamu kalakita yaki y'obukulembeze ate besides that yasoma buki bukulembeze kati mu parliament nze ng'omuntu byensuubira mu Kanaali ayinza butafuna nnyo mukisa guyimirira ku fulo ya parliament kino njogera amuwagira n'atamuwagira ayinza butafuna nnyo budde buyimirira ku fulo ya parliament naye Kanaabi ye mukulembeze gugenda osanga ku ground oba oyagala oba toyagala. Kati abantu banamanya batya nti abateesereza anti abantu b'omu byalo bo tebabifaako ebyo nga tulabe n'ababaka abamu abazze banoonyanga akalulu nga baleeta obutambi bwabwe nga bwe babeera mu parliament baleeta kamu nga boogera akutta omuzindaalo baleeta kamu n'obeera kati for example waliwo omukulembeze omusigenda mwogera linnya alina akatambi Katikkiro ke yakola akatambi akuba yakakola mwaka ki Katikkiro naye buli kisanja abadde buli kisanja akatambi ako katwale tukalaba so Kanaabi ku fulo ya parliament ayinza obutagobagana nayo niye wano ku ground bamwerinde mu kubeera mu bantu wano tusuubire ki ekyamaanyi agenda beera mu bantu ebintu ebigatta abantu awamu abantu Kanaabi agenda birabikiramu era Kanaabi mukulembeze nze gwe neeraliikiridde yenna eyamuwagira ekisanja kino ng'asuubira entebe eyo agenda tutuuka ekiseera gyegwanyize atomedde nti liigi ekyuse tulina be tuggyeko tulina ofunayo ate omugigi omulala sina mugigi Kanaabi bw'asigaza kalakita z'alina empisa ze z'abadde yeeyisa yagenda okukoowa ekifo abantu abamu bakyuka anti nkugambye abagenze mu bukulembeze bw'asigaza embeera ze z'abadde nazo zetumumanyiddemu okuva ku bwaka bwa parliament yalikoowa kati omwana soda Kanaabi anti gwe weekangira n'emmanju ng'afulumye ng'otamusuubira tuyinza n'okuba nga twogera kati ng'ali si ng'anoonya akalulu ka 231 nze kubuulira parliament omukaluubiriramu olw'ensonga mbuuza biti parliament omukaluubirira ne oba mwana nga bakutute ku ssomero eppya kigenda kutwalira mu wiiki oba omwezi okumanyira environment eyo anti kati kyogera ku ground kiba tekikola sense lwaki tetukulonda genda kugezesa oyige otugambe ngenda baweereza tutadde ku manifesto totaddeeko nti musoke munonde naye omwaka ogusooka ngenda kuba nkola ki ngenda kuba neetegereza naye ng'alina okwetegereza yamanyi naye ku ground Kanaabi teri asobola mukuba ku ground era oba abantu abamu bakirina mu birowoozo palamenti y'Abakanaabi tegenda bbamu bayibu bagyemu bali abasajja babadde ab'amaanyi abaopposition Baseggona Bedi Bwanika abagudde abamu bagamba babbye ba Mr. Mpuuga anti kati olaba era kyekyadeetera ne gundi Lukwago obuzibu Lukwago bwe yajja mu Kiyindi yagamba mbutubeereyo mu kampaani tulira ababaka byayogera ku Mambo Bado nga bateesa Kanaabi tetumuwulirango ku Mambo Bado tetwagala vibe na bigambo twagala service delivery tulinayo bali ababaddeyo nga opposition ne disguise anti kyekugambye kitegedde twagala service delivery oba oyogera ki oba mu parliament ositula obutebe n'okeetikka ku mutwe n'olinya ku ntebe waggulu jjukira mu kyalo essi teri alaba UBC kulaba parliament eperforming UBC abantu bagira balwabwavu bamala basala ku masannyalaze anti sina ku masannyalaze n'essi teriyo n'essi teri nayo kakati ow'essi alaba mbaga parliament atuziikirako tukuba nayo omupiira tuzannya nayo ludo ebyo abantu bye baagala kati ate Kanaabi mu ebyo mulungi kati yo service y'enguudo tulina oluguudo lwa Lugazi Kiyindi tuba tudumusuubira wali ku fulo kati olw'oluguudo ogenda lusaba omubaka wa parliament lwa butamanya omubaka wa parliament omulimu gwakola kinene nnyo gwakukola kikujjukiza naye bano abakulembeze baffe alina okutubanjiza oluguudo olwo ffe twakikwata bubi n'abakulembeze baffe ne batusoma obujega n'akusuubiza ne byatasobola kukola olwo oluguudo lwa bagita batya UNRA yerina okukola oluki teri district erukola teri ki UNRA yerina olukola kubanga kiri mu mateeka buli district oluguudo olugatta district lirina okuba nga lukoze eki gakola kakati omubaka wa parliament kinene nkyakola kujjukiza kyokka bano ababadde babadde tebajjukiza bajjukiza naye balulekawo okusabirako kalulu tebalufaako budget lwayita omanyi budget lwakafu nasoma ku mawulire ng'oluguudo lwayita mu mwaka gwa 2011 nga ndi wa P1 2011 nali mu P1 jako kamera saga bya kisiro anyway wamba nze kyansubira mu honorable Kanaabi agenda kukolera abantu ku ground
emirimu gy'omubaka wa parliament emikulu giri emeka ena naye Kanabi ayinza okugattako egitali gye ate gigenda omwagaza abantu ne tusuubira ebyenkula ebibiina ebitaba abasuubuzi abalimi ebyemizannyo kuba chairman registers ebyo abyesobolera anti mugabe Kanabi obeera otudde ku Kanabi ali maloti papa sibuli bwamu agwawo kati ate gwoba olaba obubaka omukyala Honorable Diana Mutasinga minister parliament ku fulo tomusuubirayo tumuwe percentage mu kisanja ekiwedde ku fulo ya parliament ranking sizo waziraba zite tujja zigenderako kati tugenda kuza kati esaawa zino ku fulo ya parliament honorable minister tojja musuubirayo kale kunayinza okwekwasa nti omeba minister tebatera kuteesa badde si kyayinza wale baleka minister nti ali ku fulo akubagana nti nze nsikeze ebikwe nedda batera mu committees ate mukazi watabadde state minister kati Diana ku fulo amanyi matono tasobola lwanira muzinda aleno ku ground naye ku ground muki mulungi tukkirize tugaane amanyokola ebintu ebiwuddisa abalonzi nga matenti musepiki za muno mukabi okubeerawo n'abantu kati obuzibu bw'abannabuyuka sepiki buki obuzibu bwabuki service delivery chicho janti tulinamu obujjanjabi oba ebyamalwaliro ebyo agenda kugamba center gundi tulinamu ebyenjigiriza tufunye nabo abazze batulimba ku nkola yemu eyo tulina amakubo gaffe amabi abaana scholarships kulaba nga Buyikwe district enamba tetulina university naye nga tulina amasomero ga secondary ati bajja kubuuza buli district ina university si buli emu naye Buyikwe kyetaagisa lwaji amasomero ga secondary agalimu abaana begafulumya olaba buli gombo alina okubeera ne CD school si bwe kiri naye mu Buyikwe district yonna tulina CD school etya kitegeeza ababaka betubadde nabo si babaka kati olaba fa abalonzi fe buzibu abalonzi n'abakulembeze baffe kiringa sanga kansala ng'asuubiza amasanyalaze n'oluguudo ogenda bijjawa nga okolera gratuity okolera kasiimu gwa amasanyalaze ogenda gajjawa oyo kansala bamuyaye kati kiringa n'omubaka wa parliament eri emirimu gye beetumanga gya local government katula buuza abo abasasula mubaka wa parliament eyamuwa omulimu mubaka wa parliament nja kumala munoonyako ejimunga local government yejemalira nga yeri responsible ku nguudo era waswa George kyayolekedde takimanyi byebyo byalina okukola naye ajja kugukola kuba abadde mu service adda atambula n'oli webale so Diana asobola olabira ku nsobi z'oli some people learn from other people's mistakes n'agamba kino kibadde kiganye Diana Mutasinga oluzungu alumanya asobola ogerera ku fulo ne tasobola lwanira fulo naye ku ground agenda kuba mulungi era nkusuubiza Diana Mutasinga buli kisanja yeyongerako abawagizi mbadde sikimanyi naye ate tulina betuwulira mwe ababiwulira eyo mu nkuubo byogere bye muwulira tuloze mu kamera mwe close up biki bye muwulira tuwulira enkayana ku zitale center tuba twetaaga abantu bafune kiralite eyo clarification okubba akalulu abantu bamanyi emboozi kati kankubuulire egabo bino naye kimanyi nti wulira yawangula akalulu naye wulira bamulya naye baali bagenda kamukola ku polling station we nali amanya buli bwe yafunawo bomeka balina olondawo abantu 402 bajja abantu 200 mu babiri kati kola boti gamba nze professor yogera professor analyst 001 Diana abba akalulu ate nawe jirizi nange ndeta ideas z'abantu kati nange ninge yatadde mu bigere bye MP regardless oba yabbo bate yabba naye amaanyi ge yakozesa mu 2021 okuwangula geyongeddeko sigeegamu ge yakozesa awa gagenda gakendera abantu basuubira eki bagenda beeyongera Diana amanyi okuzanya politics wa ground abantu basuubira eki era bye babalaba obikadde era byagenda okukola agenda babeeramu era jazibongera bazaagala amasanyi olaba Honorable Kayondo Fred abaddeko mukono wa DP omumanyi bulungi mumanyi Fred Kayondo yatusuubiza ebitasoboka kyagenda kununula DP agijje ku mawo n'engamba laba byolulume byatusuubizanga yagaba tent ezezi buli kyalo era natuka mu kyetume nga muli mu tenti namwayiba waliwo tenti lufunvu eri wansi muzeeyi waffe eriyo muzeeyi waffe Semakula eriyo tenti nga mubaka wa parliament naye mu Buyuko wano
abakikoze be batono kati njagala otukakasa ogambe nange nze omwana soda bakakasa nti kubya honorable minister byakoze bamusuubiremu nze nkugambe ekinene ku bintu by'oku ground appearance ku ground Diana Mutasinga kwali okitegedde appearance ku ground ne kanabijimu engagement abo ku ground gwe bali bategeera ground era bwe mpima abantu abagenda performing ku ground kanabi ali mu namba emu being that ina constituency Diana Mutasinga agenda kuda mu kiva kya Ssemujunganda bagenda kuba bateesi ebyo tebitubabala tubeere realistic tebajja kuteeseza abantu tubalinde kubakolera owe Kampala tasobalwanirira fulo naawe weebuyuka ogirwanira abantu bagambe ki osobola okubona ekyobagamba abantu balina attitudes okitegedde nengo abantu ffe tubawabya mbuwe bali be Kampala buyuko ne Kampala nze kanabi mukwano gwange kyemmanyisa ku ground ne buyuko South Eyo ke yagikuttemu oyinza n'okugamba kati anoonya kalulu ka bbiri 3 ngali atambula kuba kalulu ka bbiri 3 nga kano bye byaggwa dda era bw'otunulira abali mu lesi wa direct MPs yasinze wangula ne bimagine ennene alina obululu bungi abantu bamwagala bamaama bamwagala batata bamwagala era otandise n'abamaama bebange ekitone ekikazi so ku ground kanabi muwatiki ajakola era agenda nange nina engeri gye mulabamu obusobozi nti nga wabadde ku district ate yabaddeko mu service n'amanyo n'alaba ku bintu ebita ati byanjawulo ku district okola implementation si bwe kiri kalate mu parliament ogenda kujja olondoole implementation ewawaswa George naye kyo kifo labeera abantu abaganya okulonda local government nze mbasaasira omuntu gw'oganya okulonda yakugerekako omusolo naye tanampu yo yabadde entono omuntu gw'oganya okulonda ku nguudo yazirima omuntu gw'oganya okulonda ya monitoringa buli naye abantu sibanenya nyogana kujja kulonda kanaka lwaki Electoral Commission yali yeetaaga okusensitizinga abantu ebalage emirimu gy'abo abeesimbyewo kimanyi nti oli avaayo okulonda MP nga tamanyi mirimu gye olw'okuba abadde nga alaba Kanabi ku kisaawe buli kwe tamanyi mirimu gya mbaka wa palamenti olw'okuba abadde alaba mulongo wa Swajja George atuyitako mu kawulu nakkirira ebuwagga oyo mukwano gwaffe naye nga tebamanyi mirimu gya Ssentebe Dosifaibu kati tuba twetaaga n'akakiiko k'ebyokulonda n'abo abavunaanyizibwa kweza ensonga okusensitizinga abantu baveeyo babalage nti olonda ono emirimu gy'ono gye gino emirimu gy'ono gye gino emirimu gy'ono gye gino ku polling station ezimu ndowooza erondebwako abantu 442 eri ku muzikiti mwagi balina kuba binaga naye bali 120 ebisatu byalagaba banyiivu balonda ne bakababbako ne bagamba basigale ewaka gamba nti nze professor akalulu bakabba zayali teyesimbyewo tosobola kuwa munaawe mulonzi mirimu mingi akanoonya akakuuma akanoonya akalonda akakuuma akabanji anti mulimu kemu y'amakulu mutemwagisaamu eriwa kabale awo wewali awo akabale kalangirire ezo keze ez'amaanyi kati nze abakenna bavaako mwatandise kunjuliza b'e Kampala eyatugamba ebyo Kyagulanyi kati awo tudde ku buyuko yaffe gye tusinga kola ki Diana Mutasingwa ku ground mutadde mu numbers namba 2 Kanabi mu namba emu kakati bwe tugenda enjeru Honorable Lukanga ntono zambulungi kamera Honorable Lukanga Moses Musanje Katonda bwamuyamba n'afuna fulo mu babaka abana be twasindise yagenda osinga okuba w'amaanyi ku fulo ya parliament abaddeko mu service tabanga namuuko naye mu basajja bonna be twasindise buyuka wulira olinawe omulabiddeko wogamba nti Honorable Lukanga kubanza ali mu service mulabako wulira Honorable Lukanga bw'afuna omukisa n'ayimirira ku fulo ye gwe mubaka parliament ayinza n'okusinga ku answered okisanja kino lwaki ekisooka Lukanga ye muntu ali updated both current ebyayita ebya Uganda tolina osobola mutwala n'omukikingira out lwaki si buli kintu ky'omutuusaako history nti waliwo yafugira eddakiika 25 wulira buli kintu ky'omutuusaako aba ayinako ekyo kyogerako ebyokuba n'okukyogerako Lukanga gwe mmanyi munnamateeka
ye muntu alina buli kintu kyotasobola gamba nti tumutuusiza wano katumugjeeko taliiko. Naye anoonya ka 230 nga Kanabigini. Ye kagenda mukaluubiriza kuba Njeru municipality erimu abasuubuzi bangi. Erimu abayaaye bangi. Tugambe nti Njeru needs a trader ng'ab'e Kampala bwe bagambye. Kyentegeeza nti osobola okukolera abantu n'obuwagizi ng'obulina bulungi naye n'otuuka mu ballot box nga n'obululu obulina n'otuuka ku ttale center ng'obuwanguzi tokola ki? Kitegeeza baba tebasiimye. Naye ku fulo ya parliament baba tebasiimye enkolayo. Era ababaka abaana beneesiga. Kuba wulira amalensonga yange. Tosobola kuŋŋamba. Lukanga Moses Musanje performance wise tanagendayo ne mumwetegereze agenda ba nambeji ku fulo ya parliament. Abayi buli omu aba ne prediction ze. Mbaddeko ne Lukanga natandika following Lukanga it was 2021 ng'agenze mu kalulu ako n'agwa. Lukanga akoze talk shows ng'olaba material ya parliament nga Maseruka yiwamuwadde ku budde. Maseruka ono namanya abantu b'opposition kalaba omuntu ayagalwa ennyo ebiseera ebisinga kiba kizibu okusupima obunafu bwe n'amaanyi ge ng'omuntu ayagalwa nnyo kuba buli kyayogera oba kinyuma oba tekinyuma bantu baba banyumirwa. Kati ye Lukanga kuba naye abantu engeri gye bamuwa mbadde kugamba ku Maseruka ag'oyingizaamu nti Maseruka gagenda mu constituency ng'abantu bakola ki era obakuŋŋamba kiki wadde oyogera nti Kayondo ekyamugiri yagaba tenti biki ne bantu bamusudde ekyasudde Kayondo so si nti oba munafu oba performance bubi naye ekiseera kyekyo wave sina wave kyanjawulo n'ekiseera kye ekiseera kyatuuse nga tosobola lwana na mbeera kye nagamba abawagizi ba Dr. Lume Bayiga nti Lulume mu Buyikwe district ye generation political leaders gwensobola okuwa nambe etya nambeemu naye buli lw'olemererwa okustadinga obudde ebiro n'ebiseera ate nga musajja mukatuliki ategeera Bible. Bye byanjawulo oba Ecclesiastes chapter 3 ekugamba there is time for everything golati oba ofiira ku bantu buli wootemu okutega ate point yange togyonona point yange ku Dr. Lume eri blank nti Dr. Lume mukulembeze muki mulungi ye number one political leader gwengaba mu Buyikwe naye ekyamulemerera okustadinga nti ebiro bye bitya ebiseera kudde ebbali. Omanyi mu Uganda tulina ensobi egi bannayuganda okupima okutegeeraako n'obutategeera tebapimira ku busobozi bwa nzanyisa ey'obwongo bapimira ku bye baagala ne bye bataagala. Gwe n'oba mugezi otya naye nga byokola tebabyagala nga byogera tebabyagala oba musiru ngwe ekyokulabirako kimu Frank Gashumba y'omu ku basajja tumanyi mu Uganda abagezi naye y'omu ku bantu abakyasinze obuvumu bayita omusiru kubanga byayogera tebakola ki akyasinze obuvumu byayogera tebakola ki tebabyagala. So obugezi bwo mu Uganda bukola ng'oyogedde bye bakola ki gwogera ku makyo yogere ebituufu nga tebabyagala bagenda gamba tokazza kagobe okitegedde kati mufevalinga fani best mufevalinga mazima kati Lulume ekiseera kyatuuka nga bamusaba ki delivery yo yagaana ate oli omusubira delivery ng'eki ng'emyaka gigenze gwoli omusubira mu ki kyataakola gwe mbuliya kimu kyali osubira mu Dr. Lume nga teyakikola nze sirina nnyo kyamaanyi okuteesa yateesa emirimu ena okulondoola we agree alondoola okuyisa budget kituufu kuba buli mbaka parliament ne bwogamba yaguli oba okoze eki mpisiza n'owandika bwanisi mukono oba oyisiza and the people on behalf of the people of Buyikwe ate Mutebiti yagamba we amend yali mu parliament n'agamba I and the people of Buyikwe we vote yes nga baamendinga bill niwo mwamugamba ka amendinga semanje yabuuza nayinza okuba nali muto so emirimu gy'ombaka parliament Dr. Lume Bayiga yagikola buki bulungi n'ebiro n'ebiseera nga tebiri ku ki kusaidye bamusuubira okuddamu eno game era bwaddira yensobi eyokubiri gyagenda okukola mu kaaliya mugambe kamera zikulaba no kati kankubuulire nze bwe kituuka ku Dr. Lume njogera amazima kuba ye mukulembeze gwensinga okwagala mu Buyikwe ye mukulembeze gwensinga okwagala naye nga simuwagira naye akimanyi obyawula nyinza okubanga n'okuwagira naye ng'ebyo byokola nga sikola ki sikuwagira. Omusajja omu yali anoonya akalubu eyo n'atugamba Nuubu Kanabigimi alina bawagizi talina balonzi nsooka kimpazolinga kati ate kyanjawulo singa yagamba alina abawagizi naye talina abagoberezi ye yagamba talina balonzi ate yayokya
era yagenda okuyimirira ku polling station ye Munaga nabana abaana abato ani akyogera kyetaaga oddeyo ko mbutambibwa abasajja banoonyeza campaign so wama bananjeru mullo basuubire ekyamaanyi Lukanga is a parliamentary material parliamentary product oluzungu alumanyi n'ebyokwogera abirina ate Lukanga atwala obudde onoonyereza ndowooza yembaka parliament gwe twalonze asinga osoma ebyafaayo ye buyo kwekuta ejjinja limu neekuba ebinyonyi ebyo Lukanga erina abagurawundi ate ne ku ground agenda baako koza olwedde teyali yembaka parliament yekka mu buyo kwe yagula ambulance nga tannalondebwa n'agireka weeyo weeri kati yagamba bamulonda buli division agenda gigulira ambulance erina abagenda n'ambulance baziyisa wano mu kulonda kuli oli yalina kadi ya Nuupo kisanja kiri omujjukira omwami wa mukwano gwange omwami sembu yali mutufu otwala ambulance ye ate owaayi bannabuyuka yajjanga ku buli village nga az'okuba campaign ng'alekawo akakadde ne mutamuwa kalulu nga lwaki tanyiiga gwoba gwe nga lwaki nditaddemu amaanyi ku Tale Center ate sembu ya si politician iki is a businessman ye buli kaseera aba alowooza waateeka nga alina okukola ki ennaku zino tulina aba political business people kati ate yaba mutuufu nebayo n'abasoosa business politics naye sembu ya businessman yagamba mbawadde akakadde mulina okumpa akalulu bwe mutakampa ebyange mbinona yandikoze adiweya so ab'enjeru basudde balonze n'abeebuyuko abalonze kanaabi nabo balonze era oyo agenda siiba nabo nekiba kidagisa nnyo amalwa n'abajjaganya kati bwetugenda mu Lugazi ew'omukulu Honorable Senteza asabidde akalulu for over 20 years abadde mu political parties eziwera naye Lugazi yaliko mu opposition Lugazi mulina ekintu kimu kye nabeewunyizaako omuntu bamuwa ekisanja kimu nekisinzira ku bikolwa byo kyogamba teri yakoze eriyo gwe bawe bibiri kitegeeza teri yakoze kimugwanyisa muwesa kyakutya kyakubiri Senteza mbadde nkugamba yaliko ku opposition n'abeerako ne kuki ne mu NRM kati wa independent yawangudde ku independent naye nina okusuubira obuwanguzi bwayinza omutwale wa kikoofiira kati anti naye bayidayo mu bakulembeze bonna ab'erugazi abadde mu race ndowooza yabadde asobola okukunnyonnyola omulimu gw'omubaka paliamenti obulungi ogwali gumulemye okunnyonnyola mu giri emyaka abiri abadde agunnyonnyola naye ng'ekiseera tekiri ku sayidi ye Katonda yakamuggulira akajje namugamba agenda okulembera abantu b'erugazi era Senteza musuubira okuba ku ground ne mu parliament ajja bbaayo Senteza munnamateeka bulungi nnyo kuba tuwuliramu bamateeka namulabako ku munnamateeka bulungi ku kisaawe ekyewanga asaba akalulu n'alekawo ensawo za sukaali n'eŋŋamba mukozi wa mmetta musajja ndaba ebiddo Saalongo Senteza jongera omaleyo yagaba sukaali kasomero kali eri ate Senteza bayita kikati Mugabe n'agaba sukaali era yagamba kasamala okulayira beppa ebimmotoka ebukadde bibiri bwe babawo bw'emmotoka agenda buteeka mu constituency abamu tubalabye babisuubiza Senteza ne bigaana mwali mwetaaga okubaako wawandiika abantu abamu nga anti wulira Senteza musajja mukulu wano ekyokubiri akafaako kafuna yamanyi kya spendings nze natugesa nenzikiriza nti Senteza tayagala sente ayagala kuweerezaako kuba sente za spendings mu kalulu ng'agwa singa ali azikuŋŋaanya bukuŋŋaanya ng'ayagala sente singa ali so well off anoonya business Senteza y'omuntu atadde sente mu kalulu ne zigenda nga ne waba aguze sound system abadde bagikolako agibalekera bibye ngadda mu mateeka ngadda luutu namba B era ekibadde kimusuula kuzannya politics wa gentleman n'atula ku Tale Center balangirira yakutte bufayira atudde kumbe eri babba so Senteza n'abeerugazi bamusuubiremu ate kyensuubira mpozi ng'akyuse bw'atakyuka agenda mmenya record yalemye Sserugula bagamba no one can change a person but you can be a reason for one who's change Senteza kati kankugambe kati ayinza otuuka omanyi tulinayo bandi wagon ovudde buyuko neweekwata n'ab'e Kampala kwata n'ab'e Mukono ngaani asobola okyusa Senteza bingi ebisobola ngaani for example kati yadde ayiseyo nga independent naye abadde mu bibiina bimeka byogere
abaddeko mwenali yasokera mu SDP wali ojulidde waba mukyala mufumo okugambye oluguudo lwe lugazi Kiyindi nalusoma mawulire nga nkuze bwe nti naye nga lwali lwa mwaka guli nga ne mpiwa 2011 tonyasamira kati senteza baka kati senteza amanyi kyatadde mufuna ekifo ate senteza ku mulundi guno ebyaddala yabadde ne audience eri organic teri alumirirwa nga talina kigendererwa senteza abadde ne audience eri organic senteza agenze mu parliament nga abantu bakwagalira abawagizi ba senteza bamwagidde omulundi guno tebabadde ba budget omanyi kyendeza ngamba budget nti mwe muli bameka nga betulabyeko eri ab'omutwalo abantu abamuwagidde ababadde bamugira ku lwo kati senteza ekirala nzikiriza agenze mu parliament nga tagenze noonya mulimu ng'abamu abaagendangayo bangi ababaka ba parliament ate abaagudde bagenze obasuula nga abatuze ngani yagenda onoonya omulimu bangi bagenze banoonya emirimu tuweeyo omuntu abaagudde kuliko Lulume oyo mukwano gwange kuliko Serugula Lulume mukwano gwange Sembatya kuliko ne Lwanga Jimmy abantu batuuka ne bakowa nga balaba service tejja so sente zatanoonya mulimu obadde omulimu agulina sente zaali well off buli kwegenda funamu mu bantu abana sente za Kanabijime Lukanga n'omukyalo ogu tugenda bafunamu Honorable Minister Diana Mutasingwa tugenda bafunamu tulina ka opposition bameka babiri Nowa NRM tugenda bafunamu nono wa independent naye zo no wa independent dabali NRM leaning kuba sawa yonna era akutwala yandidde eri era nze bwatwala obuwangizi wa sefu seewuunya naye ajja kuba tabonerera bamulaga obubooze mbadde nabuyita atagenda kiyita ekirala naye nga tugenda kola ki tugenda bafunamu kubanga politics webudde buneeno akyuse nnyo bw'oba tosobola kukiraba kitegeeza weetaaga oddeyo osome buli kwenda erimu categories abantu nyingi n'emirimu egy'enjawulo tulinamu abasuubuzi tulinamu abalimi tulinamu abavubi kuba tulinamu landing sites ez'enjawulo tulinamu n'ababodaboda ab'emirimu gino egyaffe kuba n'abagenze yali akoze ku mulimu gw'abano bannabuyiko gwe bakola kuba oyogera ku by'obulimi ndaba omwami Kanabijime ngubuzeeyo ekibuuzo mu Bansanvu Agro Shop ngubuzeeyo ekibuuzo pasita bw'agamba nti obwenzi kikalo bw'amalaaya kibi tokikola aba yali abukozeeko n'alaba ebibi ebirimu omala kukola ku kintu ebiseera ebimu bye babulira pasita bw'agamba obutemu kibi yali atemuddeko n'agamba kibi si buli agamba bimeka by'omanyi ng'ali obikozeeko ebimu nabyerabira kale bimeka by'okola ng'ali by'omanyi kati out of experience nenga tobikolanga mu ddiini gy'ontwala wala nnyo kuba bapasita bontwalamu be bagamba tuyiga okugaba ate nga wifi ya church eriko password kati eddiini soko giteeke anti waliwo enjawulo ogaana okujaajamya abakristu bajaajamya kati olaba Kanabi Kanabi yali alimyeko balina edduuka amaduuka agawera ate aba alimye amanyi ebyobulimi basobola omwebuuzaako omanyi okulima si kwe kugenda mu nnimiro physically ate mugambe kiri n'ebyo n'abasobola n'obogamba bali babusoma ku lupapula tuba twetaaga Diana mulimi mbadde sikimanyi nange sikimanyi nze mbadde nsuubira okuba nti mulunzi ebaide mtaatayo musajja mulunzi era ngamba soda munansumbuwa nga ngenda nnunda ente zange era babadde babasumbuwa tewalabye abaana nga babasumbuwa ku ttale senta bwe bamala olangirira ekifo kye kikyali awo mwatusumbuye ki ekyavuddemu tebaatulangiridde ate nze manyi process ezayitiddwamu genda mu kooti nze ate esimbyewo kati obadde obyako byaki bannabuyiko balina okwemulugunya eyo eyamulugunya ajjaayo agende mu kooti era singa nali nesimbawo gwe tulaba nti Serugula ye yagenze mu kooti asaba likawunti tunagenda okulanga ne namba 3 asaba likawunti mu Bukutale Center musawo Lulume ye Lulume nga yagenze wala nnyo namba 3 era dda anna eri abadde yafunye ebintu bya Lulume yagenze wala ate kati bagenda kunyi abaana ba Lulume bagenda nyiga Lulume yakutte kyakusa n'obululu lukenda
Honorable Mutebi kyakubiri n'obululu omutwalo gumu mu 10,000 ate munnamateeka Kaluba tubireke birabika bubyo bali mu 10,000 oyewezeza 10,000 nga ne ku polling station ezimu omuntu nga era tewabadde serious nga ne polling station ezimu tekwabaddeko agent andi mwetamayi bannamateeka jaba tugambe ekisumbu gwange ne bannamateeka wamaze nga tumaliriza nze kamaliriza okolesa abommission yo abaka ba parliament abana betusindise ku tetugenda fiirwa banabuyikwe mwakoze choice entuufu nadda kuba direct MPs abaami then omukyala temugenda era kukola ki nga bulijjo ngako mukyala olinga nga bulijjo ayo mukwano go nze buli munnabuyikwe mukwano gwa mbeera nze njagala buli munnabuyikwe abasajja ate kangambe olaba tebakoze rose uli ebintu bino byenkugamba Diana Mutasinga obudde bwalimala mu buyiko agenda tuuka ekiseera nga influencer nga Bible bwegamba mu Ecclesiastes chapter 3 there is time for everything. Anti Diana Mutasinga kankubulire y'omuntu gw'onyiigira y'omuntu gw'oba nga toyagala naye nga tolina nsonga lwaki tomwagala togaba munyigidde tembalina nsonga tebagirina gundi yaŋŋamba agirina commenting mu comment section gundi yaŋŋamba nankabiro yansanko naŋŋamba soda mugenda londa omuntu oyo ababba ettaka naye nze kagwagamba sina yadde poloti kalina yadde liri mu kisawo tebateeka kukuba yisaako pikipiki kati nsobola okuvaawo nenyiga neŋŋamba agenda kunzibako ettaka naye nga yensonga si yange ate oyogedde ku mukyala nankabiro yanonyanga akalulu nga yazaala omwana ebwaza naye nze musabadde mumusaba ekintu eki eno leesi buyikwe gye tulimu yondalamu tadda nanyiga nze namugamba mami ogenda tukwesera nga oli public nuisance teyaddamu kunyiga tulinayo ebifo byagwanira ngaki ekyabalema kati kankubuze story oleko story gye bakweka abalema be kuba buyikwe eno okimanyi nkuwa story nti buyikwe wezi ebyalo emitwalo 3 nkuwa story oncha kati omuntu ng'alina omuggo sigambye nti obulemu si buteesobola akalulu k'abalema naye buyikwe eno gye tulimu ndalamu akalulu k'abalema ompulira baali balonda obukulembeze bw'abalema kati nga Kimyansa alina abalema be baasibiddeko enkala ebagenda omulonda ayitewo ng'era abalema era bamusaase bagenda mulonda omwana gwe simanyi oba ani yabateeka mu mmotoka yabalambuuza jjinja n'abajja ejjinja n'abakuba emikono ekyokunywa ekigwamu amalamu ne banywa ne balya ne basindisa n'ebigere nga nannyini balema aliwa oli abakuumye bajje balonde nga baakuuma ne babavuga ne babatwala ekiyindi babaali eyo awo enkugambira abaali ulira abaali awo ne babajja ne babatwala emukono amalamu ekyokunywa yatumye awo enkugambira bagenda batuwulira olaba obutiko bukonya atolo n'ebijanja bagenda batuusa ku tale senta nga saa 2 okulonda kwawedde dda bali bennyini abalema ababe be yali ategese bamulema okulema ne babuuza abalema balina ab'emigulu 2 amaaso 2 emikono 2 babuuza abalema obwedda muli wana nti obwedda ffe tweyagala naye sirizo onywa omuntu yakweka balema bakwe mwebale mwenna abatugoberere emboozi y'abalema tubadde tetugimanyi omwana soda yadagituwanya nankabiro yankubye neŋŋamba soda okimanyi bankweseko abalema bange naye buli omu aloopera gwe nemugamba mami buyikwerate naawe nemugamba abalema bo babakwese ne baŋŋamba omwana yali mu mmotoka y'abalema yandiroopedde kati wulira yali mu mmotoka y'abalema naŋŋamba mbalina kye basaba kye mbawa oba oli wa munnamagye olinamu omukono mu gavumenti ati mulimu abalema abamu nga banywa kannayiro bagenda otuuka ku polling station nga bali bati nga balinga bebanyiseeko bali we bati politics y'obuyikwe mulalamuze mbadde amagezi ge muwanze enganzi analyst 001 tadda ani kugamba botadda mukyala nankabirwa ng'agenda mu koodi bamubye obuwanguzi bwe nange ninga yalabye era ne honorable Mbuga mbwenale muyekobanye ne nupu okubajjako obuwanguzi bwabwe naye yakweka abalema ba Kimyanso abakola Kimyanso obubi fuka singa otulagisaawa kale nze mbasibudde mubeere bulungi mwebale mwenna ababaddeko nga mugoberera nze omwana wammwe mulonda Ivan analyst 001 nga mbadde n'omusajja emmekete gwe baloopera simanyi wa poliisi kuba ne Kimyanso buli omu aloopera gwe babyeko abalema yaŋŋamba abalema bange yaŋŋamba soda wamulaba kiri feya okunkwekako abalema ne mugamba mami tekiri feya ne baabalema bali mu mbeera ki abalema batuuka beeyagala kati abalema be yali agamba mubabuze
nga bali mu mmotoka babateddemu ne wuufa. Yali mutuufu ajavuganye ku bakyala ab'amaanyi nga honorable minister Diana Mutasiima. Mwebale nnyo mwebalire ddala abakomentinga n'abatufolowinga mwebalire nnyo mwebalire ddala. Sawa 6.